okugaba ebyokulya ebikwebembirwe Sheikh Abdul Kasure orukurra Iqra Foundation for Dawa and Development kandi ashoborera habwenki bahwerira abasiramu ombwire bw'ekisiibo baganda bafe okuva ettake mu kibiina ekya Dianet Foundation ekyo nno nga kyekikola nga Supreme Council eyaffe eyawona eya Uganda era nga omukulu ku ntikko abeera akitunulira waggulu ennyo yabeera President Erdogan Tayipi. Nolwekyo twebaza nnyo naddala tusooka okwebaza baganda baffe ab'ettake nga bannattake ne twebaza aba Dianet Foundation ne twebaza ne President Tayyip Erdogan kubeera nti Uganda y'emu ku nsi ezasooka okulondebwa. Ettake gye bavudde ebintu bino si bingi naye birina kye bitambuzaako ekitono. Buli package eno bw'ogibala ne butto ezitowa kilo 2 mulimu kilo 5 ez'akawunga, mulimu kilo 5 ez'ebijanjaalo, mulimu kilo 5 ez'omuceere, mulimu kilo 3 eza sukaali, mulimu kilo y'omunnyu ne lita ya butto. Ebintu ebyo birina kye bitambuzaako ku muntu si bye bingi nnyo naye alhamdulillah. We came with my friends to contribution Ramadan packet because Allah said that on the Quran, innamal mu'minuna ikhwat. Everybody is mu'min, everybody is Muslim. And because of this, everything will be inshallah fine. Emizigito ehirwe by'okusiiburukiraho harimu gwa Iqra, Rwiziringiro na Rwencwera omuri Isingiro. Omuri Shema omuzigito gw'itendero nagwe guhirwe kandi amaka 10 nago gaganyirwemu. Wano ku Iqra Association wano ku Iqra Mosque tugabyewo ensawo 300. Ate ku muzikiti ogw'okubiri nga bwe gumanyiddwa wali ku Masaka Road tugabyewo ensawo 15. Kati tugenda Rwenziringiro ku ssaawa eno nabo tubawadde ensawo 23. Ne tugenda gundi eyitendero bafunye ensawo 2000. Songa abeerwencwera nabo bafunye ensawo ndoza 17. Baffe abatake olwafutaali gwe batuwadde basiibuludde wano e Rweziringiro n'Isingiro ebitundu ebirala ebisinga ne futaali abantu 223. Tusiima nnyo kubanga abantu badde bakaluubiriddwa okusiibuluka kuba kaluubirira naye kakati abantu kati buli omu musanyufu n'omusaayi guzzeemu. Bamu batundira ebyokulya ebyo basiimira ba Iqra Foundation ahabw'okubanywanirira gye n'abantu baatake. Tusiime nnyo tukumatuke mutuwadde tusaba Allah abagaziyize abasasule musera bano abatake abateresa ebintu Allah abatere mu baraka atera bo Gasha kwa Nagudi Fatima.